Bano bolaba be bamu ku baddokita ne bannaabwe abalala abasoma obusawo era nga bali mu mwaka gwabwe ogw'okugezesebwa ogumanyiddwa nga internship. Abasawo bano babadde beesomye okutambula okutuuka ku Paalamenti okuba Sipiika Mukyala Rebecca Kadaga ekiwandiiko kyabwe banyoolaganye ne poliisi ng'ebakugira okutambula okugenda eno. I think it's like this. Should we go? What I'm saying, you have a conversation. Where is the document allowing you? Do you know that it is the constitution? So what you want to do? Abasawo bategeezza nti baagala kusinkana Mukyala Kadaga bamutegeeza ensonga zaabwe ezibagulumbye emitwe. Government, Ministry of Health, erimugeza yagala kujawo allowances zonna zabadde bawa student ba interns ba doctors bosookerako ng'ogenze mu ddwaliro babeera ba intern naye oyagala omuntu akolera obwereere okumala ebbanga lyonna olaba nga kiba kijja ba private students bagala bajjako allowance totally babeere nga bagenda ne bakola naye nga tebabalina kye babasasula. Ba government students bw'oba oyagala bakusasule olina okukkiriza nti ogenda kukola emyaka 2 okufuna license yo. Sincerely, medical school ebere ya maka 8 golaba nga kikola amakulu kyetuli mu kulwanisa leero ba interns be musookerako okubajjanjaba ng'ogenze mu ddwaliro gw'osookerako abeera intern. Sincerely, ba intern we have over 400 interns now. We have 400 interns. Actually, we have 700, I think. No, this is the entire internship. The whole, you can, from all the medical schools on Azona. Yes, we have over 700. Now, Ogenda, Government, Ministry of Health, erimugeza yagala kujawo allowances zonna zabadde bawa student ba interns. Ba doctors bosookerako ng'ogenze mu ddwaliro babeera ba intern. Naye oyagala omuntu akolera obwereere okumala ebbanga lyonna olaba nga kiba kijja. Ba private students bagala bajjako allowance totally babeere nga bagenda ne bakola naye nga tebabalina kye babasasula. Ba government students bw'oba oyagala bakusasule olina okukkiriza nti ogenda kukola emyaka 2 okufuna license yo. Sincerely, medical school ebere ya maka 8 olaba nga kikola amakulu kyetuli mu kulwanisa leero. Ba interns be musookerako okubajjanjaba ng'ogenze mu ddwaliro gw'osookerako abeera intern. Sincerely, ba intern we have over 400 interns now. We have 400 interns. Actually, we have 700, I think. No, this is the entire internship. The whole, you can, from all the medical schools on Azona. Yes, we have over 700. Naye Ogenda. Oluvannyuma baweereddwa olukusa okweyongerayo nga bakulembeddwamu akulira ebikwekweto mu kitundu kino ekya Kampala Metropolitan, Frank Mwesigwa, ne batambula okutuuka ku Nakasero Road. Oluvannyuma munnamagye General El Tumwine abadde ku Gage ayimiridde n'ayogerako nabo mu ngeri y'okubawooyawooya nti bawulirize abakuumaddembe ate n'okuganya abantu abalala beeyambisa oluguudo nabo kye bakoze. No, Afande, it's better to go to the ministry. Afande, there is nothing. Why can't they come here? Oh, you want to push us closer to Mulago? Yes, because here I want pushing us closer to Mulago. What are you telling us? To the junction. Bano bazze ku mabbali g'ekkubo ne bayimirira mu kifo kimu era nga wano enkuba bwe basanze bw'etyo ne bagumbulula. Abasawo bano bagamba nti bakola nnyo ate mu bugubi obw'amaanyi awatali kusasulwa. Bannyonnyola nti mu kiseera kino abaddukanya eddwaliro ly'e Mulago bateesa obukwakkulizo ku bbaluwa bano gye bafuna ebakakasa nti bamaliriza emisomo gyabwe. Kati Ministry of Health ereetawo policy ey'okubondinga abasawo nga bamaze omwaka gumu ogwa internship. Kati ffe tugamba President Museveni bulijjo agamba nti bakola nnyo ku by'enguudo wano mu Uganda. Era waliwo enguudo nnyingi nnyo ezeetaaga okumalirizibwa mu Uganda. Kati ffe tugamba nti mu kifo ky'okubondinga abasawo okukolera gavumenti emyaka 2 babondinge ba engineers gavumenti beeweeredde bakole enguudo ezeetaagisa mu ggwanga lino. Abalala balina okunyigirizibwa be basawo abeesasulira anti bo ne mu biseera bya internship tebaweebwayo wadde akasimbi akatono akabayamba ku ntambula.
Banji ku bo obwedda balumiriza nti Dr. Asumani Lukwago asaanye alekulire kubanga alemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Government, Ministry of Health, eri mugeza yagala kujawo allowances zonna zabadde bawa student ba interns. Ba doctors bosookerako ng'ogenze mu ddwaliro babeera ba intern. Naye oyagala omuntu akolera bwereere okumala ebbanga lyonna olaba nga kiba kijja. Ba private students bagala bajjako allowance totally babeere nga bagenda ne bakola naye nga tebabalina kye babasasula. Ba government students bw'oba oyagala bakusasule olina okukkiriza nti ogenda kukola emyaka 2 okufuna license yo. Sincerely medical school ebeera ya mwaka 8 olaba nga kikola amakulu. Kyetuli mu kulwanisa leero. Oluvannyuma waliwo omukuumaddembe abatanudde ne bafiiramu ku mukka ogubalagala so nga banne bonna abalala ekyo babadde bakyesonyiye. Ono kabuze kata abasawo bano bamugajambule. Nakyambadde Maria ku WBS Amasunsule.